Mengo has instructed its lawyers to sue Sam Mayanja, the Minister of State, for lands over his continued attacks on the kingdom regarding the Kazi land. Christopher Bwanika, Buganda's Attorney General, told journalists that they had decided to seek legal redress over Mayanja's wayward utterances. Azimula ebiragiro bya kkooti anaazimula amateeka ajja kuvunaanibwa nga bwe tuzze tukola bulijjo okuvunaana abo abatyobola ekitiibwa kya Kabaka, abatyobola amateeka. Tulowooza nti mu nsangi zino ne mu kyasa kye tulimu nga tulina ne constitution 1995 eyawula obuyinza nega nti waliwo ekitongole ekiramuzi, waliwo executive president ne baminisita be, ate ne wabaawo ne parliament tebayita separation of powers, okwawula obuyinza. Mayanja recently said the land occupied by the Uganda Scouts Association at Kazi belongs to the family of Daudi Chwa. But Bwanika said the Kazi land belongs to Buganda, therefore anyone who trespasses on it is breaking the law. Ettaka ly'e Kazi erimanyiddwa nga block 273 plot number 5 liri ku lusuku lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Mayiro 305 olwamuweebwa mu ndagaano y'olwenda. Era ekyapa ekyasooka kyawandiisibwa nga Juni 22, 1923 ekya FC 18454. Buganda Land Body's spokesperson Dennis Bugaya said Mayanja deserves to be sued over his personal interest on the Kabaka's estate. The Kazi land is part of the 350 square mile estate returned to the kingdom under the 1993 Traditional Rulers Act. William Rwanga, Beg Television.